mulako kwebaza okubanga okyali naffe ku BBS Telefayina eyaffe ndi ne mukulu Kabaalu. Kabaalu saagala muyita nnyo Munnayuganda kuba mu America naye ate muyita Munnayuganda olw'ensonga nti omusaayi gwaffe wano omwana waffe era yakomyewoko wano naye nga twasusemuwa visa okudda naye nga ajja kubanga addayo agende mu maaso n'okumaliriza emirimu gy'ensi ye America asobole okuba naye ffe tulina bitulina okuba nga tumuyigako nga ffe Bannayuganda. Tubadde twogera wano ku kiremesa Bannayuganda okugenda okukola obulungi. Abamu beekwasa nti abasajja abo abazungu balina engeri gye basosolamu oba oliawo opportunities ne baziwa bannaabwe okusinga opportunities bayinza okuwa abaawano. Era abamu batera n'okubirowoozaako nti n'okutta abantu abenge gye battibwamu abamu battibwa lwakubeera nti waliyo obusosoze. Osinkanya otya embeera eyo ggwe ng'oli mu magye ga America? Amagye ga America kirungi kye tulina nti tukola as a team. Okay. Amagye temulimu nnyo okusosola mu langi mu magye ga America, temulimu nnyo okusosola mu langi. Actually sina magye gokka. America obusosoze mubeeramu abantu bonga yazaalibwa bwatyo naye abasinga obungi abazungu abasinga obungi baagala ayinza okuba takwagala naye ng'ate takuwalana. Tegedde takuinaako lwakutunuliranga muntu wa bulijjo naye nga lesigamba nti oba akuwalana mulimu mpalana temuli mpalana naye bali abakuwalana lw'okuba oli muddugavu mwebali naye batono ddala. Ekizibu kye tuyina abaddugavu kyatuyingizibwamu buyingizibwa nti omanyi waliwo kankwe example nze nali omuddusi nga ntandika nawuliranga buulizi linnya nti komako eki ne ŋŋamba mpedde oyo agenda kutukulembera. Wawuliranga buulizi linnya tolotiiki oyo anaasoboka. So ekintu ekyo kikuyingira mu bwongo n'ogamba erinnya bunnya nga tonnaba namulabako ne bagamba oyo kyepukuluyi n'ogamba sinza musobola tunaba namulabako naye abasinga abantu balowooza nti abazungu basosoze naye yes gye bali naye si nnyo ensonga nti bwe tugenda okukola emirimu Bannayuganda mujja kunjibulira abali mu America. Omuzungu ng'alina qualifications ezimu ne Munnayuganda omulimu basooka guwa Munnayuganda. Nsonga kiweesa Munnayuganda wano batugamba kino kankikubuulira wano batugamba Uganda tituli banafu nnyo ekisukiridde era batugambako netugambako nti lwaki mu hotels ezisinga wano e Uganda mulimu Bannakenya tulikuba Bannayuganda banafu kati gwe bongamba nti ate bali batunulira Munnayuganda ne bamuwa omulimu okusooka omuntu omulala kiva kuki? Anti wano Uganda osooka atunulira oluusi ssente z'ogenda okufuna oluusi n'olowooza bingi z'ofuna ne z'ofissa gamba bikumalamu oluusi amaanyi naye America gyokoma okuteekamu amaanyi gyokoma okufuna ssente. Era America factory emirimu ogisinga gyagala nnyo abantu abavudde mu Africa si Uganda yokka kuba tuli bakozi b'amaanyi ng'omanyi nti akawogo weekali kasabeerawo esimbide waliwo okufunaawo. Ina kiganda kyange awo bakiyita Victor Semuju twakituuma saawa Mr. Saawa obudde butuuse saawa tayo saa ye kasawa banga waliwo akasimbi tonyumya birala sente tayosa ye omusaala omutono gwe gulemesa wano abantu okuba nti bafaayo so eri olwokuba nti musaala mulungi bagenda maaso n'ogukuwa eri basasula saawa gyokola gye basasula. Kiki ekisinziirako Omumerika oli okugamba kampe Munnayuganda ayina attribute ey'enjawulo nga Munnayuganda emuweesa omulimu amangu? Bannayuganda tuli bakozi nnyo ate tulina empisa. Waliwo enjawulo wakati wa omuntu avudde mu Africa Bannayuganda abali mu America bajja kunjulira. Tulinawo enjawulo nnene nnyo wakati w'omuntu avudde mu Africa n'abaddugavu abaazaalibwa mu America. Omuddugavu yazaalibwa nkunyonyedde kiri tuli bakozi. Omuddugavu yazaalibwa mu America bamuwa omulimu nga gw'amaanyi atandika complaininga. This job is hard, man. I ain't doing this job, man. I can't believe you do this job every day. It's now 5 years you doing the same job. This job is hard. Break esooka bwetuuka tomulabako. Bwe bamuwa omulimu ogwo gubadde gw'amaanyi. Bwe bamuwa omulimu omwangu atandika okukyusa naga man, this job is boring. I can't do this job. I've been doing the same thing since I came in. I ain't doing this job. The job is boring. Abazaalibwayo bafuka babyekwaso nabo. Balina ebyekwaso bingi nnyo. Bannayuganda abali mu America mujja kunjulira ku nsonga y'abaddugavu bannaffe abali mu
mu America atulaba nti emirimu gitwagala nnyo abava mu Africa olwa aspect ezebiri atulaba ku telefine yaffe omusajja ono yava wano nga muddusi wa misinde yatubulidde luli nti bannabyamizannyo bamu bagenda eri balemererwa olw'ensonga y'okulya ennyo emmere ensonga y'okucakala ate n'ensonga ey'okugenda mu maaso n'okuba nti weather oba oli awo bayisa bubi naye ku bagenze ne babeera b'amaanyi oba ne bafuneku kasente kiki ekibagaana okudda okubaako engeri gye bakwatirako bannaabwe wano abalala oyogedde ebintu bibiri okudda n'okukwatirako bibiri njagala tubyawule musooke kuki okudda tusooke ekyokukwatako bannaabwe kuba osobola okuba nga okyali eri naye nga banneero bakwatako mu ngeri eyo ekyo kiva ku mutima gwa muntu omuntu eyazaalibwa nga mugabi asigala mugabi ne waba talina era asigala agaba Kabaalu sinza kugamba nti ndi bubi njina sente nnyingi lwakuba saagala kweraga emboozi ya lulala naye tekitegeeza nti kubanga olina sente nnyingi olina okuzigaba oba nyina sente ntono sijja kugaba n'alina entono asobola